we bukeredde olwaleero nga bukedde akonfaminze nti abaana ba Sseggirinya baweze 20 naye ekyo tekyali tukoledde mawulire ekisinze okutwewuunyisa kuliko ow'emyezi 9 famire esazeewo ku kino kyerabye ketwala abaana ku DNA ow'emyezi 9 ono Sseggirinya yawonamuko wakati awo ntamanya kyetubuuza okusinziira ku bintu nga bwe biri abakazi ab'enjawulo bongedde okuleeta abaana b'omugenzi Muhammad Sseggirinya nga kuliko n'ow'emyezi 9 kino nno kitabudde abafamire nga tebamanyi ngeri gye bagenda kulabiriramu tebamanyi ngeri gye bagenda kubalabiriramu kuba kujiddeko ow'emyezi 9 kati nakyembooza Sseggirinya talina makaage agalina mubaddemu omukyala temubaddemu wabaddewo omukyala mu maka ago gennyini manyi omusajja yenna bw'aba azaala abaana abaako n'abantu b'ab'enkizo bannyonnyola nti nyina omwana kati alina omwana we gw'abadde ayogera Naggirinya kati ng'okwata Naggirinya ng'omutwala ku musaayi n'omufu oba omuyisizaamu amaki amaaso nti waliwo abaana gw'ogamba nti naye teyamutugambako oyo gw'owulira nga teyamwogerako muba baddembe omukebeza kuba abasajja boogera eza bagamba baganda baabwe oba bannyaabwe nti olaba omukazi w'omu maka nze nsobera wano wa Ssaalongo nga simanyi baana baalina muwendo gwabwe naye ng'ate oli omuganda waabwe amanyi obuki obulungi kati basooka abafamire twetaaga okumanya nti tewaliwo muntu yenna amanyi ku baana abo nga Sseggirinya yamunnyonnyolako abakazi bano bulijjo tebavaayo era nga ne famire tebamanyi kyokka Sseggirinya bwe yafudde ne beesowolayo kyangu nnyo omukazi okuba nga tebamumanyi kubanga omusajja yenna bw'aba alina kati abadde ne status nga mubaka wa paalamenti kitegedde bw'aba yakwenzeeko teyakugambye nti nno singa yayagala kwerenderako mu mawulire Sseggirinya abadde ne kapasite eyita amawulire ku City Square ne gajja n'agannyonnyola nti ono namukwanya eggulo naye akyagaanye eyo si nsonga okuba nti bavuddeyo kubanga omusajja yenna bw'afa oba olina otwala omwana ewaabwe kuba gwe mukisa gwo guba gusigaddewo omwana okumanya ekika kye kuba muzaala aba akoze eki aba afudde awo tewannabaawo nnyo mutawaana bagamba nti bano badde tebeesowolayo nga kati okusinziira ku bafamire engeri gye bannyonnyola bagamba abaana 20 sofa be baliwo wabula famire yatabuddwa omu ku bakazi bwe yazze mu lumbe okuziika Sseggirinya ng'omwana gwaleese tannaweza na mwaka ekyaleetedde abafamire okwekengera kubanga ebbanga eryo Sseggirinya abadde ku ndiri nga si kyangu kukkiriza nti alina omukazi gwe yaganza ne batta ekyama kati ye omanyi ebintu bya Sseggirinya bibadde mu mawulire yo aleese omwana ow'emyezi 8 kubanga tolowooza myezi 8 ndowooza ebbanga lye yamala n'olubuto dafule giba myaka ng'emeka gy'emyaka 2 kyangu nnyo kubanga yafunamu oluyingoyingo awo n'ajja abaako gwaweterako awo kisoboka kubanga olina okubala nti tobala mwana myezi 8 gy'olabye myezi 9 gwe bala emyezi 9 gye yamala myezi 16 waliwo n'emyezi gy'okwededdereza awo tosobola kubanga lw'omufunye lwafunye olubuto abafamire nze nyina ekirowoozo nze jasibongo bange buŋŋamba tiwalina okubaayo omuntu ow'enkizo amanyi ku baana baani ku baana ba Sseggirinya kuba nze mmanyi abasajja baba n'abantu babwe bagamba ebyama byabwe bwe bityo famire nno yasazeewo abaana abaliko akabuuza bonna bagende bakeberebwe endagabutondo ezo sente zigenda kuvaawa okusinziira okuzuulira ddala oba Sseggirinya abakazi oba Sseggirinya oba bazuulire ddala oba abaana ba Sseggirinya oba abakazi baagala kwefunira ku ssente mu ngeri y'olukujjukujju kyenjagala okumanya Sseggirinya alina ebibwagga byaleseewo nga bingi nnyo tewateekwa kubanga tebiriiwo era biteekwa okuba nga weebiri nze nno nnyina mu moto nti omusajja bw'aba alese ennyumba kitegeeza buli ajjawo omwana ayanirizibwa bonna babaleke bakkule aliba owaawo ajja kusigalawo gwe baleese olabye enfuna bw'anaakizuula nti tebiriiwo ajja kwegoba yekka tebeeteka ku pulesa kuba kati abaana 2
DNA abantu babiri mitwalo ameka 5 waliwo abeetaaga okudda ku ssomero ababaddewo nga tebakubaganyizibwako birowoozo nga buli muntu abamanyi nga ne mawulire abaana babakola ki aboogera ezo ezandikoze kisooke ziyambe bano bagende bakole ki nze nkubuulira Vicky omukazi nga yalese mwana ng'alimba bwe wabulawo ebyobugagga tasobola kubeerawo kasitaba nga yamuleese ng'akimanyi bulungi tewali byabugagga bwakizuula nti teri byabugagga famire ya Seggirinya abantu bonna ebawa amaka ga Seggirinya abaana be kuba kyabugagga kyabadde akola ki bonna babeerewo bakule kubanga nze nkakasa nti ababazadde tebannafa abakyala basobola okulabirira abaana baabwe mu ngeri yonna oli ku busobozi bw'abaakola ki kuba omuzadde bw'alema omwana we aba asaana kufa olemu otya omwana wo nga gwe wamwezaalira maama nga ne mu myala abaana tugwamu nabo. Mama wa Seggirinya agamba bo ng'aba famire tebalina ssente za kukebera baana bano ndaga butonde ate nga n'abalala abasuubirwa okuleetebwa bonna beetaaga okufuna endaga butonde. Bw'atyo n'asaba minisita omubeezi ow'abaana n'abavubuka Balamu Balugahala okumuyambako. Balamu ono waffe. Balamu okumuyambako mu nsonga y'akasente ka DNA. Awo ndi mugumu nti abaana tebakyakebereddwa. Awo ogumye? Era ndi mumativu nti aliremererwa yayita Balamu akole ki? Mama wa Seggirinya yasabye Balamu abayambe. Ensonga nga zirimu akasente ka mwami Balamu okamanyi. Tetakata. Yakavaayo wano n'akwatira ku baana. Si kye ŋŋambye. N'ebino ebirimu akasente nga mwami Balamu alina okukawaayo mu bakebere abaana. Sikakasanga banaakeberebwa. Okusinziira ku maama, mu lutuula lwa palamenti olwakungubagira Seggirinya ku Lwokutaano oluwedde, sipiika baamulaze abaana ba Seggirinya 6 ne yeeyama okuweererako omu Shifula Naggirinya. Oyo ye kitaawe afudde amupolomootinze alinga ssanyu. Naawe essanyu omukubye mawulire. Anti omwana nga omuggalanda oyo namuzaalira ku social media kati ye wansi. So first Naggirinya ne tumujja ku baana 2 newankubadde ku Lwokutaano olwo baaleeta 6 sipiika n'atutolerako ati omu Naggirinya. Ne bongerayo bukedde ne bagamba nti minisita Chris Balyomwesi naye yeeyamye okuweererako omu azaalibwa omukazi gwe bazaala ekanungu. Omukazi we ow'ekanungu omwana we minisita yagambye nti agenda mukola ki kumuweerera. Abo si baana 2. Ne tugenda nga tugamba nti amangu ddala nga palamenti emaze okukungubagira omugenzi omwana wa mama wa Seggirinya yazzizza minisita omubeezi ow'abavubuka n'abaana Balamu Balugahala ebbali n'amutegeeza nti abakazi babadde bakyaleeta abaana era ng'omuwendo gwabadde guyingidde mu 20. Anti kati Vicky. Naye nga mu palamenti apulizentinzeyo bameka? Ate nze kati Seggirinya ate kati ndi mabega bwe. Lwakuba yatufuddeko bambi. Teyaleetamu yadde ekikubira mu mawanga. Kanungu yagikolako, Mbala n'agikolako, Central wano tuli bulala naye. Seggirinya badde musajja ddala. Musajja omulamu akola bw'ati. Ku lunaku lwe lumu olwa palamenti, maama bwe bali mu palamenti yategeeza abaana 6 be baalabako. But we yazza minisita Balamu ebbali n'amukuba akaama abakazi bakyaleeta sofa tulinawo 2. Ekireese obuzibu obulala tera Vicky twagala nnyo ebyobwerere abakyala. Kati baawidde nga bagenda Naggirinya bagenda mukola bati kumuweerera. Kati omukazi awo alina bbawe gwe yazaalamu naye ng'ajjukira ne Seggirinya yamulabako naye ayanguye owuwe wabeewo amukola ki? Wabeewo amutwala. Nze maama saagala yeebonyeebonye. Omuntu anoonya ebyenfuna aba abyagalirawo. Ate ennyumba ya Seggirinya si yakutundibwa. Kubanga azadde mukazi asukka mwatya bonna babeerewo abaana ba Seggirinya bakule. Kubanga singa Mukama teyamugeera kibi kino kyakubanga alwadde endwadde ezitategeerekeka n'asibwa n'amibwa bbeera agenda okujjanjabwa abaana babadde abasobola. Ntegedde bulungi? Walabyeko mu Seggirinya abaanaga nti tebaweera mwana
abakazi bangi tubalaba walabako avaayo ntino nalongo jangu otuyambe neyekubira enduulu kitegeeza nti singa mukama teyamugeredde bw'atyo abaana be ne bandibadde 5 abadde abasobola Seggenya yamanyi akali amaggwa kekagamanye enfumita alaba ne bana abawandiisa amawulire gano nabo bagenda kufa babawandiikeko kubanga ate bo bayinza n'okuba abaana be balina basinga kubaani kuba Seggirinya mu Buganda omusajja okuzaala kyekimu ku kitiibwa ky'omusajja baana ekyo mulamu sister yakyogera mulumbe nti basuubira omusajja omulamu yenna alina okuzaala abaana be abagenda omubeerera ufe abakazi twefuula tulinga nkuba namwe mwemanyi abakazi twefuula akeera ku makya n'akwekyangirako n'abaana bakuzaddemu ne bakukyawa nga nno okaddiye Seggenya abadde ategese bulungi abadde amaze okutuuka mu serifuko omubaka wa paalamenti ng'asobola obeezaawo abaana be so mukama lakuba nti embeera bwatu bwe yagikoze eki era ago sina mawulire mbu omusajja yazadde abaana mawulire kyago wuuyo na mubaka mulamba nga naffe abaavu abatali balina ababaka ba paalamenti tuzaala nga bwe baatuma abaana mulina ntuno naatera kuzaala wa mwenda abaleetebwa mu kuziika e Masaka Seggenya talina buzibu awo okuva Seggirinya lwe yakutuka abakazi baleeta abaana mu kukungubagira wali mu kukungubaga ekavule babaleeta omwana omuwala omu ye yaliko era abakungubazi ne balowooza nti ono ne Naggirinya be baana bokka aba Seggirinya luli we twali ekavule kati ne bongera ne bagamba nti kyokka enkeera lwe bamutwala ku paalamenti abakazi abamu bayongera ne baleeta abaana okwali n'omuvubuka atemera mu myaka 15 wadde nga Seggirinya mu bulamu bwe abadde tamwogerangako neggo manyi abakazi obusolosolo bwe beekola Vicky abakazi bekolaakola obusolosolo bungi asobola okumuleeta awo nga naye atalina newalala gy'asuubira omukola ki oba sinakindi nga baali baagaana okukwatagana luli oba nga abadde amulabirira naye nga famire tekola ki tekimanyiiko nze mutima gwange nyina feeling nti walina okubaawo ajulira abaana abo omuntu agenda kujja akkirize abaana abo nga ye alina kyabakola ki kyabamanyiiko abasajja abo tebatera kutambula bokka basera ne bannaabwe basajja bannaabwe batedeko ebintu byabwe nze nyina essuubi nti walaba Honorable Nsereko oyo alina okuba nga alina ebimu ku byama bya Seggirinya byamanyi nga tulina okumukwata empola bitubuuli okusinga ku principal si kyeŋŋambye togattagatta bintu byange kunvumya bavumi mbuuziza mbubuuza kubanga nze nalabako omwami oyo ng'azze ku live osaba obuyambi si kyangu saba muntu atali mukwano gwo nze nyina okukkiriza nti banyumya emboozi nki empanvu osanga ayinza okuba yafunamu akadde n'awulira nga amawuggwe gaganye ayinza okuba alina kyama kyeyamukola ki kyeyamuteresa nze nyina okukkiriza nti omuntu agenda fubutuka gyafubutuse ajja abeeko bwagamba abafamire kubikwata kwaba baki kwaba abaana wadde nga Seggirinya mu bulamu bwe abadde tamwogerangako ng'ayogera ku Naggirinya wadde n'omulenzi yalabisenga mukulu ku Naggirinya bwagenze okukya ku Sande ng'abaana ababalibwa bali 8 lwe twaziika era bano be baabadde ku lumbe olwateekateekeddwa Mathias Mpuuga ku lwa paalamenti wabula wakati ng'emikolo gy'okuziika gigenda mu maaso waliwo ne baamulekwa abalala abaleeteddwa abo bo bajjidde mu mukolo wakati babadde babaganye okujja okuva omugenzi lwe yafa babadde bo tebalabikangako bajjidde ddala ku lunaku lwaki bayinza okuba obudde wali onoweka nnungu bayinza okuba babadde wala nnyo kina nga maama w'omwana alina yadde atalina gye yagenda ng'ava lugenda ate yalina okuleeta omuki omwana nze ono bebiddewo yafa ng'omuwala ali Saudi naŋŋamba Nalongo nkwegayidde genda oŋŋambira abali mu nteekateeka nti nina omwana w'omusajja oyo naye ndi ku kyeyo naye famire yange genda kuleeta omwana oyo baakutuma era nensituka neŋŋenda neŋŋamba be baali kikola ki kati ekyo abaana ba Seggirinya okujja n'obutajja si mawulire kubanga abaana ba Seggirinya tewali bamuyambyeko ng'akyali muki ng'akyali mulamu kitegeeza kati essaawa zino Katonda yagenda okuteekateekera abaana babeddewo batya
kubanzi bazadde bange baafa ndi muto kati naleeta abayimbi besimanyi gye baava ne banonda mukama buli muntu alina kalenda yeveki nange nyine yange yes saagala bafiire nnyo ku baana ba musajja kuba tabakubirangako simu bamuyambako ng'akyali muki ng'akyali mulamu oba bamuleese baziise oba baatuukidde mu mukolo oba baakoze batya babeesonyiwe okujjako ababeetegefu okuyambako famire eyo ku baana bayambe kuba okuyamba si kwa buwazi ewa Mpuuga mu kusooka waabaddeyo abaana 8 nga bebambadde n'obujoozi obuliko ebigambo ebikungubagira kitaabwe wabula Mpuuga bwe yamaze okulaga abakungubazi ba mulekwa 8 ate waliwo abakazi abaleese abaana abalala 2 ne babatuuza mu bifo awabadde ba mulekwa mu ngeri ya n'abaffe nabo tebasigalira era wano omuwendo we gwakoze eki we gwaweredde 10 ku 8 then okuziika nga kuwedde ku ludda lwa Kyagulanyi kati kuguli omukolo omulala waabaddewo bannamwandu 3 abaabadde bakuŋŋaanidde mu wema nga webaziri nga webakikola ki webeziribanga olw'okufa kw'omwami waabwe wano waabaddewo abaana 3 ng'omu ayambaziddwa omujoozi ogufaanagana ng'ogw'abanne bali abali ewa Mpuuga ku kisaawe ate abalala nga tuvaayo ate abalala 2 babadde tebambaziddwa mijoozi wabula nga basibiddwa omuvuzi amafunvu lwe lubugo amafunvu bulijjo lwe lubugo amafunvu lwe lubugo ne bakiteekako wano kati nanti mbadde Muganda naye nga sikimanyi nti amafunvu lwe lubugo obadde okimanyi mbuuza gwali mu komenti batugamba nti mu kiwato ekiraga nti bannabo babadde bamulekwa kuno kwe kwabadde ne bebi kati wano wewali ekinyusi kuba babadde basibiddwa embogo ng'akabonero akalaga nti bamulekwa kuno kwe kwabadde ne bebi ali mu bbanga lya mwaka nga gumu eyaviiriddeko abakungubazi okutandika okubaganya ebirowoozo nga balaba ebbanga Sseggirinya lye yamala mu kkomera nga musibe ne lye yamaze mu bulwadde n'ebbanga omwana lyalimu nga bibuzaabuza kubanga nange ndaba balina ebifaananyi yadde batulagaawo ng'olaba nti ate awandiridde tewaliiwo kakati kyange sikitegedde wajjira wano ebifaananyi byafulumya eby'eddwaliro nga biraga nti mutaka wonna we yali myane yammye waayonooneka kakati ate sikitegedde naye tubigattegattemu era engeri gye bitatukwatako nnyo weyaviira mu kkomera nga yakava mu kkomera bw'ati yaddusibwa direct mu ddwaliro tazibwangako waka kubeerawo bbanga ddene okuleka luli bamusibuddwa yali omu ku bajjanjabi yali omu ku bajjanjabi ng'ate sisitimu yali tekola sisitimu yakolako neefa bufu obulanze vikinzi gye mu lugambo okuziika nga kuwedde abamu ku bakungubazi obwedda batuukira mu weema awabadde bannamwandu 2 abatuuse ekikeerezi nga bwe basaasira era abamu balabiddwako nga bakwata ssente bwe baziwa abaana wakati nga bino bigenda mu maaso waliwo mwannyina wa Sseggirinya eyazze n'alaga obutali bumativu olw'abannamwandu okweraga mu bantu mwannyina yazze n'anenya bannamwandu okweraga mu bantu babalabe kyokka nga waliwo n'abaana abalala bangi abeetaaga obuyambi obw'amangu ekyatanudde mwannyina kwe kubeera nti buli wedda abajja okulaba bannamwandu bano babalekerayo akasente mwannyina n'abuuza lwaki mwetegaawo okumalawo sente z'abalala ze baali bawadde kakati mwannyina oyo omulaba kasita naye yeegatta
alinde kulumbe lwa bbaawe amateeka agawe nga bw'akola ki kubanga era ataamuwadde yagenze nazo oba ontegedde bulungi kati gwe kikuluma kitya ng'omwana wa muganda waliwo amuwaddeyo akasente kubanga waliwo obusobozi okubanga senga si yalabirira abo abaki abaana kati ŋŋaana otya okukaaba amaziga gange gwe omanyi muganda we kye yankola omanyi we yantukoma baleke bannaye ebintu ebimu bannaye mubirekenga bamulamu mutuvangako kuba naawe ojja kufiirwa bbaawo sijja kujja nange ono yayenda kunze ndekankaabe nga bwenkoze eki nga bwenjagala mama wa Sseggirinya Justin Nakajumba yasabye abantu abeeyamye okubayambako ku baana okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe kuba abaana bano batunuulidde ye ate naye gwabadde atunuulidde yafudde omwana wa nkuba kyeyo aleeteddwa buzibu ki Margaret Nabwami ali emitala w'amayanja olwawulidde nti Sseggirinya afudde atempagira ndimuwagiziwo nnyo olwawulidde nti Sseggirinya afudde ulira kye yakoze n'alagira muganda we Janet Nanjovu ow'emawokota luli twabadde Kanungu kati baabano b'emawokota okutwala omwana wa Sseggirinya Shadia Nakintu atemera mu gy'obukulu 7 amwanjulire abafamire aziike ne ku kitaawe bano olwatuuse mu maka ga Sseggirinya ag'ekasangati baatuukidde ku mubaka Alan Sewanyana eyabakwasizza Joseph Kaboggoza kojjawo omugenzi Kaboggoza eyagambye nti abaana abamu ab'omugenzi yali yabamugambako kyekiri mawulire ne bwengakomyawo nze ndi mumativu nti waliwo okubanga waliwo omuntu amanyi ku baana ntasabasaba okuzaala buzaazi baana nze nyina mwanyinaze wano Jemba bwamanyi yaya nagaba bakati ndi Saalongo kakati papa naye owe wakati kimanyi nti bampita Saalongo kakati ate papa just for example era ebizibu ebitujjira bwembanga yansoose omanyi buli kimu banyonyola nti bannaye nno wano nze Naalongo oyafudde naye Saalongo byebyo timwabamalirawa mukolo laba kyokka ekisinga okukwasa ennaku kwe kubanga obadde okolagana nnyo n'omukazi w'ewaka naye ng'akimanyi ku lunaku olwo anti n'ow'ewaka sinze namukwana jasi abantu mwesibira bwere ku bannamu sinze simukwananga baawe naye bamuleeta buki bulesi ne bakwanjulira kati neera bayinza okunyanjulira abalala so kati tebanyiigisa kajanja ye ne bonyiigira naye nonze so kati Kaboggoza yabadde amanyi ku bintu by'abaana bakwana afudde akalezo njakase ati unotaŋŋamba gwe mukazi ate nkugambe ki nkugambe ki munna olabe yakukwana teyakugamba kayatenze gwe wasangawo gwotandika atya olugambo era mulamu wajja kugamba omulemesa maka tekawoti abo bakazi bawulira tebawulira omukazi gayagadde omuntu we anza n'okukukyawa obulamu bwe bwonna alabanga gwe mulamu alemesa obulemesa famire siri wa lugambo baalunkubira sofa awo we tuli famire abaana bakyabasuubira era abaana bakyabaleeta ebyabadde mu lumbe byabadde bingi Honorable Nsereko naye yavuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe mu nsonga emu oba mu nsonga endala Naalongo okuziika kwabadde kutya engeri gye wakulabye kwabadde kwa katogo nnyo kiki ekyaleese obuzibu okusinga ekyaleese obuzibu nze obwongo buŋŋamba nti waleka wabuzeewo enteeseganya w'abantu abakulu baliida ababiri okuteeseganya ki ekiyinza okusinga ku sayidi y'omufu kati nga buli muntu alina amaanyi ge wayagala okugalagira munne yes kubanga Sseggirinya yaziikiddwa ng'omuntu w'okukyalo kweganga omuntu oba atya ekitiibwa kye ng'omubaka wa palamenti tebaakirambise bulungi tekyamuweereddwa bulungi ne Kasa yabadde afudde Katonda bw'atyo bwe yakoze eki bwe yateeseteese Mungu tagera kibi Saamaziika bwe gagenze maama enkeera n'ajja tugamba jjo ng'okuziika kuwedde nti abaana abo kye baalese bakoze emmere ye bagirinyiridde
maama nga yagamba tebakomye okwo abaana abo tebalina mpisa ne balyoka batuwambako omulambo. Maama era teyakomye okwo ne baganda b'omugenzi ne balyoka bagamba nti kale kaadi ekibiina ki National Unity Platform kibayambe kigiwe abadde omumyuka wa Sseggirinya naye ng'amaze okubayisaamu. Kakati kambeeko kyeggamba Veke. Mu Buganda muno mwe tukulidde omuntu yenna bw'afiirwa yalina okuteekateeka gwe omugenyi w'olina okutuukira. Yalina okusalawo nti bajja kutuula wali oba wano. Baba nga beboogera bituufu byabakoleddwako. Sobola wakanya nti tebyabakoleddwako kuba nze saakoze eki? Saabaddeyo. Ne maama nsaba akkirize nti Sseggirinya yafudde anoonye bantu ki ab'enkizo abasobola okukalaganika nabo okuza abaana baani Basseggirinya. Kuba si buli bantu bonna nti bayambi. Essaawa zino okunoonya kuyinza obutayamba. Wabula we out yeyina okukola ki? Okunoonyezebwa abaana bano babaddewo batya. Kuba abadde abasobola yakoze eki? Yafudde. So si kwongera ntalo ku ki? Ku ntalo. Kuba n'omugenzi ayinza okuba alina z'abadde alwana. Ze mmanyi oba ze simanyi. Muntegedde. So tulwane nnyo okulaba nti maama bantu ki balaba nga bayinza omuyamba ku bazzukulu be okubeerawo nga bali bulungi. Ensonga ya kaadi family okusporting omuntu gwe baba bawa kaadi adde embigere bya mutabani waabwe. Anti kaadi ne Sseggirinya baali bagimummye. Era balina omuntu gwe baali bagiwadde. Olwaki Kyagulanyi okukkiriza nti Sseggirinya mubaka we era yamubeererawo kaadi eyo yagimweweranga ye ng'awakanya na kabinenti ya kibiina nti oyo gwe mugiwadde nedda. Nze ngambye bagiwaani Sseggirinya. Kati ayinza okuba Sseggirinya bye yakola nga omulala gwe basikendinga okugiwa talina kye yali akoledde Kyagulanyi. Oba ontegedde ng'omuntu agaba nga si kyangu kumulagira kuba kiri ekibiina kitumanyi gye yakijja. Nga si kyangu kumugamba nti bw'oba kalo njagala nnyo Saalongo mumpeere essuuti. Oyinza okuba anjagala nnyo ng'ayagala kumpa kiteeteeyi nga Saalongo gw'ayagala okuwa essuuti talina kye yali amukoledde. You get so kati ekyo saagala nnyo tulowooze nti nno kyekijja okuba ekituufu. Omanyi nze tebandagira Viki. Nze ndi mukazi wa mutwe munene nnyo. Weerowooleza. Nze tebantegeera tebandagira. Wabula nteeseganyika nange. Bateesa buteesa naawe. Neebondaga nze sikikola ate. So maama kye yabadde alinga alaga. Kati abo banga abamulagidde. Abalagira principle. Kyayinza okuba omuntu omulala gwe balowooza nga sina byabuwala byabufuzi. Obanga n'obusobozi tabukola ki? Tabulina. Kuba Kyagulanyi si yalonda. Asobola okuwa kaadi n'otawangula. Kituufu kiri nti gwe bagalayo bagiweeye Kawempe mwagala. Ku ground kwali. Kubanga ku mulundi guno abantu saagala balwana nnyo okulonda bibiina. Mulwana nnyo okulonda mu ground. Kubanga abantu bangi mwalonda nga tabanaki babayambi. Ate nga Sseggirinya yatulaga nti bisoboka omuntu agenda mu parliament n'akoleddwayo n'agula n'ambulance. Ku mukabanga akatono. Byatulaga nti bisoboka gwe weewamwe abayambi eki. So saagala nnyo bagambe nti Kyagulanyi ajja kukola bw'ati ajja kukola bw'ati. Wabula n'aba asaanidde okuweebwa kaadi eyo. Ng'alina kyasobola okuyamba Kawempe nga Sseggirinya bembadde mumusuubira nti singa teyalwala yandikoze ekintu ekyenjawulo mu Uganda wano. Bagiwe oyo alina obusobozi. Asobola okubako kyakyusa. Baweze kati abantu 8 abaagala kaadi wakati oluvannyuma lw'ennaku nnya ng'omugenzi yakagenda. Bonna noti abaagala kaadi abaagala ekifo ky'omubaka amateeka gabawa ennaku 6 gy'emyezi 2 okubeera nti ekifo ekyo kijjuzibwa. Sseggirinya olowooza engatto ze mu Kawempe nyangu za kuzzikamu. Anti kati nze obuzibu abantu b'e Kawempe sibamanyi. Naye okusinziira ku byewalaba sibakola ki? Tobamanyi. Sandi Sseggirinya mu Uganda tabangawo. Si Kawempe wokka. Ye mubaka atakolanga ki? Atabangawo. Abalala batunda n'ebintu ebyo bagende mu kalulu lwa nsonga nti nabo bagifuula bizinensi olwa ssente zira bagenda okukola ki? Okufuna. Katuweza kubageza ku Sseggirinya mu myezi 6 yali akoze eddwaliro n'ambulensi. Ng'abalala bamaze mu palamenti emyaka 3 n'abantu be balaba motoka ng'eyitawo bakomawo mu kalulu. Oba ontegedde. Kati oyo mbaka talibaawo mu Uganda yonna. Yatondebwa omu. Njagala otereeze. Wabula bba ab'e Kawempe balonde gwe balaba nti asobola okubaako kyabagattako. Okwongereza ku lugendo lwa Sseggirinya we yalukomya. Kubanga okwesayirawo kwabwe nze siri bwe Kawempe. Oli weeno. Bali balonde byabwe. Balonde gwe balaba. Alina obusobozi. Kyasobola okubaako kyabayamba. Oba waaki gwe kasita mulaba nti asobola okuyamba Kawempe. Gwe muba mukola ki? Gwe mubeera mukwatako. Gwe muba mulonda. Anti kati kuliko nno ne Namwandu.
namwandu yayogedde omu ku bannamwandu owa Sseggirinya yayogedde yafuye n'Olungereza ayagala kukola atya ntebe mu famire yemu mu meeting yemu kamera zibatunudde namwandu bw'aba alina obusobozi nga bannakawempe banaamwaniriza fesi tubalinaako obuzibu kubanga kaadi basobola ogiwa omuntu ekibiina nga bwe kiraba nga yalina obusobozi kabekawempe ne bagamba nti nedda fe omukazi gwe tulabamu obusobozi bw'aba alina amaanyi n'embavu yeesimbewo akalulu si bigambo okusinziira ku namwandu agamba nti omugenzi gwe yali asinga okunyumiza ennyo ebya politics bino si byakunyumiza era nga gwateresaakoko n'ekubyamabi n'obukodyo bwe obwa politics ate ayagala kuggusa oli byatakoze nze simulinaako buzibu bw'aba awulira ng'asobola maama yamukubye eriiso muve ku maama senekera muli ebinyo ati maama namwandu ali mabega n'abaana baganda b'omugenzi ne maama nga bwe tuli wano kamera zitutunuddemu maama n'ayogera n'ab'enganda ne baga tusaba Alex Buwembo mumuwe kaadi adde mu kifo kya muganda affe nga yakamala maama yakawa ne komenti maama neyesikamu katono namwandu n'addako mu maaso katono ko namwandu nti I'm here ati bikirabayo namwandu naye nze ndaye mpagira ye kati lwakubanga namwandu bw'aba teyasobodde kubaako kuorganizinga lumbe lwa bba sitakasanga n'asobola constituent bwanga olumbe lwamulemye okumakuba naye bw'aba ye ng'abakawempe bagamba nti ye waffe ffe situbalinaako buzibu Viki buli muntu mutuufu okubanga yayagala okwekolera ekintu kuba abantu tutumye bangi ne batuswaza ne batatukolera muleke omukazi bw'aba asobola ogezaako naye agezeeko ayinza okuba nga amanyi ekyama ekisumuluzo omugenzi yakimukwasa ayinza okuba nga Segenya yakola myezi 6 ayinza okuba ajja kukolamu ebiti jukira wasigaddeyo emyezi 8 egisigadde ekisanja kiggweko kati emyezi 8 namwandu agamba nze singa mukwata obuyinza obwo ne mumumpaamu ab'ekawempe North nze ngenda bakolera Sseggirinya bye yabasuubiza kati yayiye bwakonvinsinga balonzi bamulonde kati family awe betuwadde abantu babiri anti family si yeronda baga anti family yeronda Sseggirinya tekituleetere okuba nti okulaga enja okweyuzayiza okuli mu family family eyinza okwebadde erowooza nti oli yasobola nga nti bannamuwa budde kutegeera ndowooza ye nga naye bajja kumala bategere nti asobola family ekyuseemu egani no let's vote our own oli just abadde muyambi wa mwana waffe bulungi nnyo tewagenda kwonoonebwa budde eno ne namwandu mmekere guno omulebe ekyo tukisobola natunuulidde namwandu ng'alinganga Naalongo Kitone ng'alina kooti gy'agenzemu ng'alina gw'ayagala okununula ifuluzungu nidani Naalongo ayiwaawo layini no problem emboozi yabadde etandise bulungi ya namwandu nga teriimu luzungu naye bwe bamaze nga ne kamera namwandu bana oyagala musigula tubuulire omukazi lwaki tomuvaako bannange omuntu waba agambye nti nsobola asobola kivudde mu kamwake asobola and she can do better wali wabadde wawakana temutumalaako mirembe kale kasawuni wabadde wawakana igwe oli wanji Naalongo omwaka guno twali twerabyeko ne twenyumiza mbadde mulwadde abantu bosoko bampera obubaka bw'omwaka omwaka guno yes abantu mugende buli muntu wezuula otegeere gwani nakyo ekikutawaanya tomalaako omwaka guno ng'oli mu kintu eky'obuvulungutaniramu obuvulungutanyi okikoze emyaka 4 naye oli awo nga bwe wajja bw'okola ki abalala muze n'emabega osinga bwe wajja okukola ky'oli mu kukola mujje munaabe ekyogero kyusa obulamu bwo bw'aba musawo omuganda omutegedde ng'omumanyi oba tomumanyi gendayo bw'aba musabi gwe bakugambye nti yasinga osaba Katonda yamba beyamba bannaayi muyimuke mwerwaneko mu ngeri yonna esoboka omuntu omwavu n'ennyina amutamala kuba yabaakuzaala naye mulwanira obulamu bwa Uganda okubeera Uganda mulimo Viki okubeera Uganda nagwo mulimo nammwe abantu abali e Bulaaya nga mutuma wana Bannayuganda emirimu mulekeraawo okucungacunga abantu abasinga abamu Abannayuganda mubatwala ng'abantu abanaku
abamu tukoze n'ebintu nga bano bibalemye okukolawo naye omuntu mukolaganye bulungi naye mukumukubira olinga ayogera ne muwala wo mbukubanga muwadde miliyoni 10 abeeko kyakola ki ate nga kyakola kikyo naye omugamba eŋŋamba eri disrespectful kubanga olina kyoyagala omulaga nti gwe oli wa mutawaana nnyo n'okola ki kyobula abantu bababba ne oba nakweraga dibengali ng'akola kukwejjako naye akwasaganya ebibye kubanga molaalo yonna ogisse omugamba bubi bwe bubaka bwange obwo abakyala mbakubiriza mufumbirwa omukazi bamwe bakako ennyo afuuka wa kipali gye bakoma okubanga ayagala yakwebakako buli kibi kiba ku ggwe kubanga buli muntu alina omukisa gwe n'ekisiraani kye ate nammwe abasajja oba tolina nnyo kasagazi nga n'omukazi akuwuliriza bulungi okwenda tekuli mu nnyo maki makulu onoonya bizibu wabula singa oba n'omukazi atakuwa kitiibwa wasaayo muki omulala tetwagala bulamu bwakusika muguwa abantu tumanyire tunaafa nze guno omwaka naguyingidde nga simanyi nti naalwala nti kitegeeza lwobedde omulamu lwana nnyo okukola ebikusanyusa mu buki mu bulamu abakyala babakweddeyo kasabbuuni n'akaziga ak'omukisa abamuwa eddagala libamenya okunaaba kamitwalo egi wonna woolaga genda nako omuntu atalina mukisa afa bubi gwe bajoga gwe batawa gwe bavuma n'omusajja tayogerako gwe ayogera bizinesi gyokola yeegwa bannaye mwezuule omuntu agenda nagamba comment nagamba nalonga otunda ddagala kati kati onsinga ki gwatunda eddagala ansinga ki nze nditunda bwe nnaabako gw'oli awo olina data ku commentinga ku byenkoze otegedde omukisa tokola ki tolina mwezuule tonoonya wabula gwe tandikira woyimidde ogambe ki ekitawaanya obulamu bwange tandika leero gw'olina okweyamba teri agenda kola ki kukuyamba teri agenda kuyamba weewaawo ye Nalongo Kitone mukomusajja mazima omulwadde w'omwaka nawonye naye buno bunnumi wawonye badde buluma abantu abakulu bannange ne Ssaalongo atabeera waka buli lunaku obadde omwagaza ki kati obulwadde singa bwagenda dda akasa asindika ssente ezibujjanja omulwadde kasita omukozesa dduyire ennaku ezi mubeere